إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى أيها المؤمنون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتنلز وجتبوا الله تبارك وتعالى ملز وفيه تودي بينقربينش الله جل وعلا جاتودوا بلامو رمضان twamusiibe yaweddeko bangi twali nabo nga tumutandika titwamalako nabo bangi tebamutandikako namutandikako ne Allah kyatuleseewo tubeere nga tulongoosa tulwana okubeera tukoma embeera nabo ebitiibwa kyengera kinene ky'obusiraamu kye tulina tekigambika yenna anaatuuka nakyo nga kirungi genda kuba yeesiimye anakyonoona bigenda kuba bimwonoonekedde n'abaako jazza ebibye naye ebigali ayinayo mbeera ki bigenda kuba bibi tulwane tukuuma obusiraamu bwennyini bwayagala Allah tabaraka wa taala era bwe yasomesa wakitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakkiriza abalungi. Inna almutaammil fi kitabillahi tabaraka wa taala abayegendereza ekitabo kya Allah tabaraka wa taala Qur'an nakibikola bulungi yajidu anna Allah yahuthu ibadahu fi mawadi' على ذكره عقب القيام بالأعمال الجليلة العظيمة الفاضلة. أيجين الزبون جناسهم اجتمعوا يا الله تبارك وتعالى أجينوا كتيجين الزبونج إلى كلا بولون جنيو وما نواتوا الله تبارك وتعالى كبير الزام الدبي وكبير أنت بيميرزا وكمتندرزا بمتندرزا بقول عبادات يزنجولو إنني nga bakamala okuva mu ibada kyennene wava mu ibada eno nga nnene tagwamu maanyi tadirira agenda ku maaso n'okuteneza Allah tabaraka wa taala n'okwongera okusinza Allah tabaraka wa taala okutuusa ddi kuusa bw'anaava mu bulamu bw'ensi wa'budu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin bw'atyo amala kuva mu nsi nebiyimirira naye wabanga tannava mu nsi talina lwagamba nti kati nkoze nnyo ibadaati zembadde nkola nnyingi n'ayimiriza nedda kalla si bwe kiri obulamu bwe bwonna wangayira mu kuteneza Allah tabaraka wa taala bwetulaba Ramadani gye tubaddemu ennungi erina ebirungi bw'ogimaliriza gamba ati Allah tabaraka wa taala kena mu suratul Baqara شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قال الله تقام بانغري ودكم مجرد الزنة كزنو mukole mutawe bango bali bali weddeko wadde mutendereza musoma Qur'an muyimirako ekiro yagamba ati Allah nga Ramadhani yaweddeko walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. takbira zigere maaso Allah tubulidde zimu ku adkari nene nungi kwera twogera ku linnya lya Allah tabaraka wa taala n'okumugulumiza Ramadhani natuwe tumugulumiza naam kikomaawo nedda kigendeera ebiseera byonna walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun n'okuyitiriza okwebaza Allah ebiseera byonna buwangazi waffe bwonna butambulire ku Allah waffe tabaraka wa taala. Ibadallah bwatyo Allah bwatwagala wayagala okutulaba abaddu be nga ebiseera byonna tuli mu kumutendereza kutulaba mu juma Ruwadde mutendereza Allah mukunganye mwogera ku Allah bwogwa mukole mutya mugere munonye riziki yokka by'okutendereza Allah bikome nedda
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة صلاة وقويتي ومكرمتها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله مساسان موسي منوني بينغرا يا الله منوني رزقي ني الله نغمت واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون متنزنيو الله نوبونو رزقي وزينو دينو تنزنيو الله تبارك وتعالى سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله أذكار زنيو لزنا كنا ما سنغو تنزو وكتبوا الله تبارك وتعالى واتو الله واتو أغلا ترى عبادات من حجة erimu kutendereza Allah okuva bw'ojiyingiramu nebwegwa bikomaawo neddane wamuzeeyo Allah akusonyiye amazambi yongera mu maaso genda ng'okyatendereza Allah tabaraka wa ta'ala fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru llaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra hijja wadde genda mu maaso ng'okyamutendereza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo Allah bw'atwagala b'ebitiibwa tuwangayo kumutendereza وكل مرات موصلوا يوم جلسوه بيان واضح من الله تبارك وتعالى لعباده أن مهمة العبودية لا تنقطع بأداء لون معين من ألوان العبادة وإن كانت فريضة عظيمة أو ركنا من أركان الإسلام الله موشيغن يزونا بلدنا جلسوه وبلامر كفو انتي أكتين درسكنا kwera tusota Allah tusinza Allah mu bulamu bwaffe bwonna mbeereza obulamu zonna mutuwangalira tekitukawo nakubeera nti olina ibada gyokoze nnene mbadde ntendereza nnyo nva mu hijja tibiyimiridde sala mbadde nsaaliranga ku haramu nti nze mbadde mu ramadaani ekiro kyonna mbadde nnyimiriranga qur'ani mbadde ngiso tebikomaawo kulaga nti ebiseera byonna tuwangalire kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'oba okoze ibada nnene نوفد كو عباده ركن من اركان الاسلام ينفجي مبجز الاسلام وننه تقما وغينا ما سبلمبو بonna bwatyo Allah bwatyo agala bulambo ffe bonna tubere tubuwangaliza kumutendereza wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun natugamba surat an'am okitiba Allah tabarak wa ta'ala kula bulambo bonna yagamba okitiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba abaddu bonna qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولم نقل إن صلاتي صلاة زانجي ونسكي وكسلا ومحياي ولم نقل ntuusemu mbeera ki ngenda kufa ndi byonna wamamaati okufa kwange byonna bitambulira ku Allah tabaraka wa ta'ala akulagira ki akwagaza ki tolina mbeera yonna weekyuka ogati awano biganye kangezeeko eno byonna olina kubiza eri Allah tabaraka wa ta'ala bwakwagala obulamu bwo embeera yonna gyewangaliramu kugizza ku Allah tabaraka wa ta'ala bwatyo ebitiibwa bwatwagala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala رمضان نبانge ودكو تبقى هذه العبادة لله عبادات تبقى باقية لله بسقالونغ بيونا تبكول من مجنو عبادات زنزنا تزكو إلى الله تبارك وتعالى نعم تبدأ تسيب رمضان تتوف رمضان قومويس الوحيد الذي فرضه الله علينا صيامه الله قويتوالي قاكونا قوانغ قواتيكو قسيب مويس وملامبا تتوف وچري نيو قسيب كنا تكوكوميه kukyagenda maaso nga ibadati nazikyagenda maaso siyamu mu'mini okusiba mugule ibanga nokuba tunyikira Aisha radhiyallahu anha tunyumiza kumbera ya Nabii sallallahu alayhi wasallam kana yasum hatta naqulu la yuftar yasiba nga batukona goba tasibuluke ngasibe naku nyingi wa yuftar hatta naqulu la yasum ate nasibuluka naku ereziwerako goba tasibe mbera wetu ibada tusitambuze tazimira kusiba tumara tunyikira tusiba nnyo ibada zigende maaso tusigalenga tukyagenda maaso baba tuni basahaba webali ne Ramadhani wegwa ko basigalanga bakyasiba banyikira ibadati ezenjawulo ennene Qur'ani nga bongera okunyikira nenda bwatu Allah watwagala ibada eno mukutuka tukwatenda tujinyweze tubere tuwangaira kutendeza Allah tabarak wa taala bisera baffe byonna tugenda okwesiima bebitiibwa kituufu ne ibada endala essala
tusale sale zetteeka ne bwe ziggwa tukomaawo nedda tusigala tukyagenda mu maaso owaddeyo zakatul fitr zakatul maali oziwadde bikomaawo nedda minyango gikyali miggule bakaddebo okubeera nti osobola okuwawa wabanga Allah teyabaggulirawo abamakaago abantu bo kubeera nti oyamba b'omanyi abanaku bambi abatalina kendo obeere nti byonna ibadaati zino zikyali nzigule kubeera nti tuzikola tusembera eri Allah tabaraka wa taala bwe tunakikola kino tugenda kusembera eri Allah tabaraka wa taala hadithi Abu Hurayra empanvu ala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibba omutayinza kuyitiriza mirimu gino emirungi gitali gyatteeka ng'agiyitiriza agiddiŋŋana amaze otuukiriza egyetteeka giri naye asigala kyaddiŋŋana Allah atuuka omuddo ono ng'amwagala nnyo fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولي الله بغمتي ومدونا agenda kutuuka ng'amaaso ge galabisa ga Allah tatula haram amaaso amatugawuliza tawuliriza haram balina protection okuva eri Allah tabaraka wa taala mikono gye gina protection okuva eri Allah magulu ge protection eva eri Allah tayinza gatwala eri haram ye wala haramu mwesamba alinako obukuumi bwa Allah tabaraka wa taala buli wakola ebyo Allah bye yagala olamwe n'abuwangaliza ku Allah we Allah yagala kitalina bwayinza kikola ti amu Ramadhani mbadde mutendereza Ramadhani aweddeko nzireyo mu byo tayinza kikola munywevu ku Allah we biseera byonna akimanyi nti obuddu bwe okutendereza kwe kugenda mu maaso okutuusa ddi bwana sinkana Allah tabaraka wa taala bw'atyo omukkiriza kivola mu hadithi Abu Hurayra رضي الله عنه ولم الصحيحين البخاري ومسلم ويالي أتبولي كبنا بيا مكوتي أوصاني خليلي بثلاث ومواقلوا ويالي يقال النمال بمواقل نيم الصحابة وما قالوا كويرا واري لا بمولي لنبير النون جاء قال الله تبارك وتعالى كتبوا رأيلا تنمزيمكم بيا مكوتي أميرتوا ملما ومتامبلا ويموتوا بيالي من تبساتوا لا أدعوهن حتى أموت أبو ريا قام سيجنا كبيرا كتوسا وإنا فمولا مويسي بويبا تبالي كتوسا وكفمولا مويسي عبادة ما سيجنا ماسو تزينا كسيرك يا ولد نعم تشوفا كسيرك نكوكا مكان كيسو يونغرا مو كسما القرآن كما سما تشوف سيكو جسو مانغا ولدكو نيس غالانغو تشاجي سما wanda emira kechiro namu kituufu wanda emiryadda naye sigala chayinawo akaseera kano akalungi butufu tukombe ku buwomerevu buno ne tulabanga biseera bibadde birungi kyala badde erikira bulungi naam kituufu kikuume kinogera na kitambula nakyo okikombye okola byenye emberere ennungi olabye ng'okwebikira kuno mutuufu obadde mutebenkevu esala n'oziyimiriza obulungi embeera ogikombyeko nga nnungi gikuume gitwalire obulamu butwalire okwaba ebitiibwa Abu Hurayra radiyallahu anhu ku basahaba banene babeera okumpi ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama abanywezanga ibadaati ez'enjawulo agamba omubaka yankuutira ebintu bino bisatu sijja kubireka okutuusa bwe nnaava mu bulamu bw'ensi sawmu 3 ayaamin min kulli shahr kusiba ennaku 3 buli mwezi naam tubale tusiba Ramadhan naye aweddeko ibada ennene nnungi yosiba olunaku lumu hadithi Abu Sa'id al-Khudri Allah ne yesambye ekyenikyo 70 khalifa miaka 7 man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 khalifa Allah yesambye ekyenikyo omuliro emyaka 7 olunaku lumu ibada eno gikuume funa ennaku zosiba mu mwezi ne bweziba 3 mange gisibe obulamu butambulira okwo kubeera nti osembereri Allah tabaraka wa taala bulayira gamba nabbi yamukuutya ekyo takirekanga zibe ennaku 3 zokka waakiri mu mwezi ozijjumbira ozisiibenga sawmu 3 ayaamin min kulli shahr nabanga yakinyweza bwatyo Abu Hurayra radiyallahu anhu okutuusa okuva mu bulamu bw'obwensi nga ibaada ena agikutte naye kwata ennaku zosiiba buli mwezi ibada eno ginywerereko onywerereko Allah tabaraka wa taala obulamu bwonna salati dhuha salene ya dhuha sali bonge njube evudde ekigero ky'effumu biseera bino okutuusa ekiseera ky'evvuhuri bwe kinayingira wakati yawo salene ezibala akabbiri kuwa Allah tabaraka wa taala kinywerereko bulamu butambulira okwo bantu babeera nga balwana kuuma bulamu bwabwe ku byensi bubukuumire ku Allah tabaraka wa taala bwezibala akabbiri bwe zinywerereko ekiseera byonna ozikuume nywerereko Allah tabaraka wa taala n'agamba radiyallahu anhu wa an utira qabla an anam
kusala iraka ne bwe ya witiri sala yo ku witiri ne bwe balakemu kino abura ila chenyezo kusa mu yava mulambo esi radiyallahu anhu na mtume netumira mu Ramadan no imira ka 11 singo bulungi nekikomyawo kyo kuyimira nedda nimezibala akatano ezibala akasatu zikuuma obulambo kuwangalira okwo biseera byonna tetumanyi Ramadhani ajja tuyinza obutabaawo bakanda ffe bangi betwali nabo naye tusibye nabo Ramadhani ono kati tumanyi lwana okuuma ebiseera byobwotyo tuwangalize ku Allah tabaraka wa taala ne maibada ngantini jinywerereko berenko obulambo butambula butyo mubunywereza kuwa kitibwa Allah tabaraka wa taala otendereze Allah merazo nawo tudde umutima gwo woza ku Allah kiba gutendereza wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina fala Allah ya agano mbako kubagondera kitima jawe ngamiga yao tajiribu kutendereza ku Allah bingo byonna biberenga bitendereza Allah amagulu gagendeyo Allah jayagala mikono byonna amatugo amaaso go ugendereza simu zino ugendereza ebintu ebyenjawulo amaaso gatulula kuki matugo gawuliriza biki Qur'ani misomo mirungi oba gawuliriza nnyimba Allah byatayagala ugendereza abantu ba Allah olambo fobwekyo mutufu bujjabba mulambulungi bujjabba muomu bujjabba mutebenkevu ala bizikirillahi tatma'innul qulub tujja kuba batebenkevu tunatereza botyo olambo fobonna netumuzeeri Allah tabaraka wa ta'ala Allah bwatwagala obwomalevuno tubadde tufunye tumuwangaliza obulamu ku Allah tabaraka wa ta'ala tubukuumire okwo kiba kibi okubeera ng'oli omukyala Allah gwe yatukubira ekifaananyi abawalabu baali bamumanyi yali mu buwalabu ng'embeera nsebwatyo bambi bubuyabuya aluka kyaluse gamba olugoye gamba omukeeka naye nga bwaguluka ne bwongeera nga kuva ku makya abadde ataddemu amaanyi aluka mutuuka olweggulo ng'anaatera okumala buzaayo katini byonna n'abisumulula n'abiyuzaayuza kale obulamu byonna byakoze okuva ku makya obudde bwonna yonoonyebwa bwe talina kyabufunyeemu Allah mutukubirako ekifaananyi mu suratu Nahl ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تبوبera ng'omukyalo oyo bali bamumanyi buyabuya buno amaoteka amaanyi alusaluse bongera byonna nabi kati bantu ba Allah naffe ibada eno gyetubaddeko eya taqwa okutya Allah okusiiba taqwa y'amaanyi la'allakum tattaqun kubanga Allah taqwa yagiyita kyambalo wa libaasu taqwa dhalika khayr ekyambalo kino kyetuluse obulungi nekukiteekateeka bulungi nekukitunga bulungi tetukiyuza bannange Ramadhani wadde okutetukiyuza tubedde tetubeera ng'omukyalo ono byonna bye tukoze tuyimiridde ekiro tusome Qur'an tuwadde mu kkubo lya Allah tetuyuza kyambalo kino tokiyuzaayuza ate kuddayo makubo ge walina amakyamu ebbali gy'oyitira lina obuddiiru bw'okutuula obutali bulungi toddayo buleke kyambalo kyonna kyonoona libaasu taqwa kyewayambala n'ofuna mu Ramadhan kubanga wakifuna Allah bwe yagamba nti la'allakum tattaqun munaamusiibye mugenda kumutya Allah tabaraka wa ta'ala kyambalo kino ekirungi ekigenda okuyingiza ejjana ekigenda okuyisa mu mbeera enzibu zonna ku lunaku luli kikuume bulungi tokyonoona tokiyuza ng'oddayo ku byonoona ebyenjawulo bye wali waleka nga olyerekereza ku Allah obireke bireko obulamu buwangalire obwo bulungi wabuwulira ng'obufunyeeko mu Ramadhani eno tobeeranga mukyalo ono kuuma embeera eno ennungi gyoba owangalirako ebiseera byonna okutuusa bw'onasisinkana Allah tabaraka wa ta'ala kigenda kuba kibi maanyi ge wateekamu gonna ibaada zonna ziwakola kubeera nti bigenda kumaliriza ng'ogenze mu mbeera ey'akanyigo kunaku wetugenda oyimirira mu maaso ga Allah tobyonoona bikuume binyweze byokola bino kulwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwo bwe buti buwangalire okwo okutuusa bw'onaamusinkana Allah tabaraka wa ta'ala biseera bino abantu ba Allah ebirungi mwezi gwe tuli guno gwa Shawwal ibaada tezeyawulo zigende mu maaso okusiiba nako omukagazi yatukubiriza mu hadithi eri mu Sahih Muslim man saama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahri zijjumbire siibe ennaku mukaaga ozongereko wandikiweko ng'asiibye omwaka ibadati zigende mu maaso ng'okyatendeeza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwezi guno gwa Shawwal ab'ebitiibwa gutujjukiza embeera gye baalimu mu jahiliya al-ula nga balina byebeeraguza nabyo ebyenjawulo tebitujjukiza ne tugaa aqiida zaffe zinywere
balina bibera mulanga ngo kino kiri haramu kino kiri haramu mu myezi nga gino tebawasanga mu mwezi guno gwa Shawwal era ngo itasobola kuwasa mukyala nayingira gyali tasobola kuwasa mukyala nayingira gyali lwaki mwezi gwa Bisirani n'omwana ayinza okuzaalibwa ayinza okuwa byezizikiriza ze balina mu jahiliya obulamu bwamuwangaalizoko Aisha radiyallahu anha n'atunyumiza ng'agala okula ng'obukyamu w'embeera eso n'atugamba tazawwajani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi Shawwal nabbi yampasa mu mwezi gwa Shawwal wa bana biha fi Shawwal era n'abeera nga yayingira gyendi kubanga Aisha mujjuka nabbi asooka okumwasa n'akyala emyaka gyali gikyali mito okuyingira gyali kumuleeta mu maka ng'omukyala era gwali mwezi gwa Shawwal n'ayingira gyali Nabbi sallallahu alayhi wasallam fa ayyu nisa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana ahadhu indahu minni kyala kyali asinga ekitiibwa yasinga okwagala ennyo eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam okusinga asinga Aisha abuuza mumamugamba kya Bisirani mu mwezi guno okwera nti wasizaamu embeera eyo bwe bati we baalina embeera eya jahiliya naffe kitujjukiza mu biseera bino okunyweza aqiida zaffe entuufu abantu balina ekyebisirani kino okikola otya bituwabairako byonna okubeera tubitereeza obulamufu bwonna tubiza eri Allah tabaraka wa taala bitweramulako kyosobola otya okuwasa gundi oli wankima wasa omukyalo w'enkima genda tuletera ebisirani mu kika genda kukola bwoti ne bwoti embeera ezo tukyazirina tukyalina emizizo egyo nosanga nga nasobola kuwasa wankima olwokuba wankima sobola kuwasa wandiga kika kyonna nga kisobola osituka ebyo tukyabirina kutamwa kino Allah takigamba ngo kiri haramu omwezi gwo tolina kukolera mu kino tukyabirina nga enzizi nti oluzi luno temulina kugendako biseera bino ensozi zino zikolebwako bino abaana bange nina bakola bweti nina bwenina obbasiba obubakuuma ebintu bino tukyabirina okweraguza okwenjawulo tukyabirina biseera bino bitujjukiza kubeera nti byonna byonna tubyeyambulula tubyejjamu obulamu bweffe bwonna tubuze ku Allah waffe tabaraka wa taala tubutereze enzikiriza buli omu tuddemu twetunulemu abaana tubatuuze tulabe enzikiriza nnungi bannabbi baatuuzanga abaana baabwe ku lw'enzikiriza eno am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di baana batuuze mulabe enzikiriza ekyali etya tuli tutya tuyimiridde ttya tukyali banywefu wajunubuni wa baniya an na'budu al-asnam nabi ibrahim yagayirira Allah mutasi nezadde lye kubeera tebasinza masanamu bageesambi bagabeere wala tuddamu tunule mmakaago kyekiramula busiramu bwebulamula oba mulimu ebirala ebiramula damu tunule mu dduuka lyo mu mwezi nga guno Ramazaani aweddeko biseera bino Shawwal damu wetegereze mu dduuka lyo kyekiramula tewaliwo mbeera yonna yonna yeweesigenza kuterereza dduuka lyo oba byonna obiza eri Allah oyikola gy'olina otambulirako damu wetegereze mu makaago temuli mu bulimu temuli mu buyumbayumba temuli mu bufo bwanjawulo nti ono waliwo b'obikkirawo wetegereze omubiri gwe tolina bw'osibamu tikakakola bwe kati kankuma damu twetegereze embeera zaffe zonna zonna baddu ba Allah tugenda sinkana Allah kiseera kisembeere tumanyi tugenda kugenda eri Allah waffe tabaraka wa taala tukaseera tuddemu twetegereze embeera zaffe zonna tetumanyi kiyinza okubanga kiseera kitini tugenda mu maaso ga Allah ne tugenze tutya tugenze naki tugenze n'obusiraamu obutuufu bwayagala Allah tabaraka wa taala oba tugenze naffe bwe twagala okutambulirako tugenze obuwangwa yaffe nti kyaffe wano tutamwa kino tukola bwe tuti bwe baali mu jahiliya mu biseera bino nabinabi batereeza naye bajjako n'agatya mulina tutambula bwe buti Allah baagaza kino mukimanye enzikiriza entuufu ayinakuba bweti tukyagirira ntuufu abaana babasomesa ku masomero tyokufa kuli bwe kuti gw'obasomesa ekituufu n'obabuulira ani atta oba kyali ku byawalumbe bakyalina okuŋŋaana nti simanyi tugenda ku muteero nakayima bakolabo bati waliwo bino ebyenkizo bakyabirina tekitundu bwe kiti kya nkizo mulina emikolo gikolebwa bwe giti tukyalina enkuŋŋaana ze tulina ez'ekika tugenda kukola bweti ne bwe tuti buli buffe tukuŋŋaana ne tuddeyo ebijja bajjajja bakola bwe bati tukyabirina ebyo tukyabirina ebiseera bino abantu ba Allah tugenda kuba mu mbeera nzibu ebibanga ebyo tebinnatereera tukyalina enkuŋŋaana ez'enjawulo bwe zityo nga tunnatereeza nzikiriza zaffe embeera ebambi ab'ebitiibwa tubeere nga tulwana tutereezeewo mu biseera bino
tusinkane Allah tabaraka wa ta'ala mumbere singo kubennonji saba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe amazima nemero kuma nokuba tugagoberera nokunoonya enzikiriza entuufu yayagala Allah tabaraka wa ta'ala. Hai Allah wafu ekitiibwa tulina baganda baffe ne bannyinaffe bangi mu nzikiriza eno nga bali mu makomera mu buli azaamaanya babonyaabonyezebwa bali mu mbeera enzibu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala bataase mu mbeera eno gye balimu nga bali azaamaanyizibwa bateekebwa mu mbeera eyo. Ramadhaani bo gye bagimaze, Eid gye babadde, biseera byonna bino gye bali. Allah tabaraka wa ta'ala tusaba bataase berenga obatuddiza nga bali mu mbeera ennungi, bataase obuli azaamaanya bonna obakolebwako unyweze na bwezikiriza yabwe Allah tabaraka wa ta'ala. Naffe otunyweze ku busiraamu butuufu tukusinkane nabwo ekitiibwa Allah waffe tabaraka wa ta'ala. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفقكم الله تبارك وتعالى لحسن عبادته وطاعته والحمد لله رب العالمين.